Eno ye program yo ensulo eyencha 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa omulabi waffe wa 3 ABN TV nyongera okwanirizaako mukama waffe. Nsanyusa okuba naawe era webale kuwaayo obudde bwo n'ogiteekako n'otuula n'olaba ate nga bw'owuliriza. Nze naakubuuzaako nze Lydia Namubiru Mugalu omusinza mu kanisa ey'Ekanyanya. Eyo nga nze ntwala ekitongole eky'ebyobulamu ne mmyuka mu kitongole ekyabaliko obulemu so nga ne mu kitongole ky'abakyala nze nkwasaganya ebyamaka. Nsaba Mukama atuwa omukisa nga tuwuliriza, nga tuyiga, nga tugabanira wamu naye. Ate era nyongera okukujjukiza nti olina ow'omukwano asinga emikwano. Oyinza okuba olina akatuko olimu, oyinza okuba olina embeera yonna gy'otubiddemu, liyinza okuba ssanyu nno nga si bya nnaku, naye ng'onoonya ow'omukwano gw'oyinza okwanjululiza omutima gwo nga tomumanyi, nga tomulaba. Oluusi abantu si bangu nkolagana yaabwe, naye ate era nga nabo tulina okukolagana nabo. Wabula waliwo omukwano w'enjawulo nga ye Mukama waffe Yesu. Akuli awo ku lusegere, akutunuulidde, akulaba, amanyi byonna ebikufaako. Ayagala nno munnaaye muteese, ayagala omubuulire ku bikulemeredde, ayagala okumubuulira ku bigaanye. Kale nno okuyita mu ssaala, sabanga Katonda waffe awulira. Ayagala tubeera n'enkolagana ey'enjawulo era mweteefuteefu okuddamu byonna. So nga ate teweerabira, eddoboozi lya Katonda litambula okuyita mu kigambo kye. Kwata Bayibuli yo gibikkule gisome, ojja kuwulira okuddibwamu okw'enjawulo. Teweewuunya omwoyo ajja kikola, gwe gikwate ng'omaliridde, ng'omusabye nti Mukama nsaba onjigirize, ojja kulaba ng'akuddamu. Kale tutambulirenga mu kukula, nga tusoma ekigambo kye, nga tusaba Mukama mweteefuteefu okubeerawo. Era mu buufu obwo bwennyini mwe tutambulidde naffe tugenda kusaba, tugenda kuyiga. Mukama yeebale, katwewombeeke olw'okusaba. Katonda Kitaffe ayinza byonna, ogulumizibwe bw'ekitiibwa mu ggulu ne mu nsi. Gwe Katonda ayinza byonna, gwe Katonda atubeezezaawo okutuusa leero, gwe Katonda yatuwandiisiza ekigambo kyo ne leero tuzze okubaako kye tugabanako. Tukusaba nno Taata otusaasire, tuzze mu maaso go, tumanye nti wooli, tuyigirize ng'ekigera kyo bwe kiri, nga bw'oyagala tufune ekigambo kyo okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Oluganda mpuliriza, oluganda ndaba, nsaba okwata Bayibuli yo. Tugenda kubaako bye tuyiga. Kaakano tulina ekyokuyiga ekigamba nti olina ekirabo. Olina ekirabo. Ngamba gwa mpuliriza, ngamba gwa ndaba. Ekigambo kigamba nti olina ekirabo. Kuliko nno ne ka exclamation kali kwegamba nga kye, nga bw'onoogamba ng'oyogera ku kintu eky'omuwendo, olina ekirabo. Weerowoozeeko, weegambe nti nina ekirabo. Oyinza okuba tonaba kukikkiriza oba kukitegeerera ddala, naye we tunaawunzikira ng'otegedde. Nsaba tubikulye wamu Bayibuli zaffe, tubikkule olunyiriri oluli mu Baluumi essuula y'e12 olunyiriri olw'omukaaga. Ng'obikkuddeyo lowooza ku kigambo kirabo. Ekirabo kye kintu ekikuweebwa si lwa kuba nti okikoleredde. Ekirabo si mpeera, nedda. Wabula omuntu akulowoozaako n'agamba kaŋŋende mpe mukwano gwange ekirabo. Ekirabo si gwe okipima. Ono ateekateeka okukikuwa y'agenda eyo n'atuula n'agamba naye muweeyo kaki. Ffenna twali tugabye ku birabo. Simanyi oba ddala ne gwe njogera naye yali agabye ku kirabo. Naye bwe ndowooza nti buli muntu yali agabyeko ku kirabo. Otuula n'olowooleza munno ekirabo. Ekirabo ekyo n'okimuwa.
takitegedde ne bw'oba okiguzizza ssente tamanyi ssente mmeka z'osipendinze naye owulira ng'ekyo ekirabo oyagala kimuwa. Kye mmanyi ku kirabo nti baatuyigiriza mu mpisa ez'obuntu nti ekirabo bwe bakikuwa kiba kirabo era kisiimibwa kubanga tekyaliko kugera, tekyaliko kupima, tekyaliko kutemwa mutemwa, wabula agenda okukigaba yakirowoozaako ye n'akikuwa. Njagadde tuggyeyo amakulu g'ekirabo omuntu ategeere kiki kye twogerako. Tetwogera ku bintu abantu bye bawangula nga balina maanyi gaabwe ge bataddemu. Tetwogera ku bintu abantu bye bakolerera ne bagifuna ng'empeera. Nedda, twogera ku kintu omuntu ky'ateesezza n'akiwaayo ng'ekirabo. Nga ye yennyini akiwa, yakikwasaganya n'akituusa eri mukwano gwe gwakiwa. Kale tubikkule gye twagambye mu kitabo eky'Abaluumi essuula ey'e12 olunyiriri lw'omukaaga. Lugambye nti era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri oba bunnabbi tubuulirenga mu kigera ky'okukkiriza kwaffe. Olunyiriri luno lulimu ebigambo ebikulu. Lujjayo akagambo akagamba nti tulina ebitenkanankana. Bino nno ebirabo bye twogerako wano bye birabo Katonda byagaba. Pawulo awandiika ku bigambo bino amanye nti Katonda yatukola nga tuli banjawulo. Katonda atuwa ebirabo eby'enjawulo. Ayina ekigambo ky'asembezaayo n'agamba mu kigera ky'okukkiriza kwaffe. Nti ate tulina n'ebigera by'okukkiriza. Buli muntu teyenkanankana munne. Buli muntu wanjawulo. Buli muntu wanjawulo. Wano omukunnyonnyola ebiseera ebisinga abantu waliwo ebirabo bye tulaba ne tutandika okulowooza nti oba bino bye bisingako. Oba bino bye bisingako. Okugeza eri abantu Katonda be yawa ekirabo eky'okuwonya. Nga kyekirabo Katonda kye yamuwa. Omulaba n'amuwa ekirabo eky'ebyamagero. Byonna birabo. Omulaba n'amuwa ekirabo eky'okwogera ennimi. Nga buli lwe banoonya ani abanaye agenda okutukyusiza mu Luswayiri nga gundi yaliwo. Bwe bagamba mu Luganda nti gundi yaliwo. Bwe bagamba nti mu Luzungu nti gundi yaliwo. Omuntu n'akiraba nti oyo naye baamuwa ekirabo. Katonda yamuwa ekirabo. Era buli kirabo kye tufuna Mwoyo Mutukuvu yakigaba. Mu kigera. Kakano nno nga twogera ku kigambo ky'ebirabo. Njagala tweyongereyoko mu nnyiriri eziddako awo. Oba kantandikire gye tutandikidde. Era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri oba bunnabbi tubuulirenga mu kigera ky'okukkiriza kwaffe, oba kuweereza tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe, oba ayigiriza anyiikirenga mu kuyigiriza kwe, oba abuulira mu kubuulira kwe, agaba agabenga awatali bukuusa, afuga afugenga n'okunyiikira, asaasira asaasirenga n'essanyu. Bw'owulira ebigambo ebyo kiki ekikujjira? Ekisooka kkiriza era kikkirize kubanga bwe butuufu bwakyo nti ebirabo bino Katonda yabitugabiranga mu ngeri ey'enjawulo. Kkiriza nti oli wanjawulo ku muganda wo oyo gw'oli naye. Totunula wala, tunula mu makaago. Abantu b'obeera nabo kkiriza nti muli banjawulo. Kubanga Katonda ye yapima ekigera. Tewali n'omu yakola application n'agamba nti nze njagala kino, nze njagala kino. Naye Katonda n'agera n'agamba nti ono kamuwe kino, ono kamuwe kino. Omuzadde otunuulidde abaana bo b'olina waka. Olaba abaana bo bwe bali ab'enjawulo.
olaba bwe balina ebirabo ebyenjawulo, olaba oli bw'atafaanana na munne, oyinza n'okuba nno balongo bavudde mu lubuto olwo, bazaaliddwa olunaku olwo, naye obalaba bwe bali ab'enjawulo. Ekyo nno kyekigera kya Katonda. Simbula, gendako mu kkanisa, olaba nga mutudde mu kusinza, olaba abantu ab'enjawulo b'oli nabo, olaba bwe mulina enjawulo, olaba Katonda bw'abateekamu ebyenjawulo olw'okugasa. Okimanyi nti tewali n'omu yalowooza nti anaabeera ekyo kyali, naye Katonda n'atuwa ebirabo ebyenjawulo kubanga byonna bigasa. Katonda waffe wanjawulo. Katonda waffe alina dizayini ey'enjawulo. Katonda waffe agaba ebirabo ng'amanyi nti nno mu mubiri gwa Kristo nga tuli bangi, naye mu mubiri gumu buli muntu ng'alina paati gy'azannya. Ono bw'akola kino, ono n'akola kino. Ye bannaaye ng'obulamu butunyumira nga buli muntu yeetaaga munne. Olaba dizayini ya Katonda. Kaakati nno njagala weerowooze. Bulijjo bw'obanga otunuulira ebirabo by'abantu, obanga otunuulira ekirabo ky'olina, kiki ekikujjira mu birowoozo byo? Wali otegedde ku bukulu bw'ekirabo? Okimanyi nti kyakuweebwa buweebwa? Kanjogereko n'emikwano gyange abayimbi. Abayimbi mbaagala nnyo kuba nange ndi muyimbi. The Golden Gate Choir mbatumidde nnyo. Naye okimanyi ti soprano oyo gw'oyimba kirabo? Bambi labayo munna atasobola, afuba, agezaako. Olaba okulemwa kwalimu. Naye ekirungi ku Katonda nti ate oluusi bwe tuyaayaana byonna bitwongerako. Naye okimanyi nti n'ekyo ky'okola kya bwereere Katonda yakikuwa lwa buwa. Omuyimbi wa bbeesi, kanve mu bayimbi, abaweereza ba Katonda ab'enjawulo, olaba Katonda bwe yakuwa ekirabo eky'okwogera obulungi. Olowooza munno ye yasalawo aleme butakifuna n'akatono. Eyo nno ye dizayini ya Katonda. Naye kiki kyatusuubiramu? Bw'olaba ng'olina ky'okola obulungi nga munno takisobola, tuwaniriranganenga. Gw'ozibikire ono watasobola, n'oli alina ky'alina gwe ky'otosobola. Katonda nno yali wa nteekateeka ennungi eddala. Naye waliwo abantu nga Katonda akuwadde ekirabo nga tomanyi oba ŋŋambe nga tomanyi, oba nga tonnaba kwezuula, oba ng'okirina naye ng'okisirikidde. Noonya kigambo kye ekirungi ekituufu ky'oyinza okuteekawo. Katonda akuwadde ekirabo. Jjukira omutwe gwaffe gugamba nti olina ekirabo. Weewaawo mu nsi tewali muntu atalina kirabo. Ekyo kyenzikiriza. Naye ekirabo Katonda kyakuwadde okikozesezza otya? Okikozesezza kulinnya ku mitwe gy'abalala oba nedda? Okimanyi nti n'oli ayina ekirabo kyakusinza, bayira we twekube mu ttooki kati sooka otunuulire banno oba oli nabo. Okimanyi nti buli muntu wa mugaso? Obadde okimanyi ekyo? Toyitanga omuntu yenna obutaba wa mugaso. Katonda tuwa ebirabo eby'enjawulo. Kyava agamba nti abuulira akole ki? Abuulirenga. Bw'obuuliranga tekitegeeza nti oli wa kitalo nnyo ku balala, n'akatono. N'oli atabuulira alina ekirabo kyakola. Omudinkoni mu kkanisa akeera n'agenda n'ayooyoota. Ekkanisa weegenda okubeera. Bano abalina ebirabo ebirala ne balyoka bajja ne batuula bulungi ku butebe obuyonjo. Njagala nkutegeeze muganda wo alina ekirabo eky'omugaso omunene ennyo mu kkanisa eyo. Naye njagala buli muntu azuule, oba njagala buli muntu akkirize nti olina ekirabo. Fumiintiriza kati mu bulamu bwo, kirabo ki Katonda kye yakuwa? Gundi olina ekirabo gwe. Olina ekirabo.
bw'obanga tonnakitegeera fukamira osabe Katonda mugambe Mukama nsaba ondage ekirabo kye wampa. Bw'obanga tonnakiraba naye olina ekirabo. Katonda ayagala ebirabo byaffe byonna tubireete tubigatte wamu olw'okukola omulimu gwe. Ayagala tuwaniriragane mu bulamu buno obwa bulijjo ne mu bulamu obw'obuweereza mu maaso ga Katonda. Olina ekirabo. Olina ekirabo w'Oluganda, olina ekirabo. Kyenjagala omuntu akkirize enjawulo zaffe. Olunyiriri lutugambye ti asanyuka asanyukenga, abuulira abuulirenga, agaba agabenga. Kakati nno waliwo obulemu obutujjira. Katonda abawadde ebirabo bya njawulo naye gwe oyagala ofaanana ne munno buli kaseera buli kimu. Naye mmwe lwaki temubuulira? Lwaki toyogera ng'abalala? Ani akulimbye? Ani akugambye nti mwenna mulina kubeera kyekimu? Njagala tukkirize enjawulo zaffe. Olaba ow'Oluganda bw'akugamba nti nsanyuse okukulaba naye ng'akamwenyumwenyeke tokategedde naye ng'akugamba asanyuse. Ne wabaawo oli ajja nga ne bw'aba tannaba kukyogera okirabirawo ku feesi ye. Ebirabo Katonda yabituwa olw'ensonga. Leka tuleme kwegeraageranya naye singa weegomba ekirabo n'okiyaayaanira tewali mutawaana. Saba Mukama bw'anaayagala anaakikuwa weewaawo. Katonda atuwadde ebirabo eby'enjawulo. Nsaba tuddemu tusome olunyiriri lwaffe olwo nga tumenyaamenya kagambo ku kagambo. Era tuli mu Baluumi essuula ey'omu12 olunyiriri lw'omukaaga. Era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana. Ekyo sooka okinyweze mu mutwe gwo. Ow'Oluganda tulina ebirabo ebitakola ki? Ebitenkanankana. Tonenyanga munno olw'obutaba nakyolina. Waliwo ensonga. Ate naye ayina ky'ayina gwe ekyotokola ki? Kyotolina. Katonda dizayini ye yagikola. Tonenyanga Katonda kuba buli lw'onenya oli obanga anenyaani Katonda. Tugambye nti ekirabo. Tewali yateekayo ssente ne bakimuguza. Katonda yasiima busiimi n'agamba nti Lidiya kamuwe kino, ono kamuwe kino, ono kamuwe kino. Ebirabo ebitenkanankana. Bwe tunaategeera akagambo ako n'obukulu bwagwo, tugenda kuyiga enkolagana ne bantu bannaffe. Nga tukitegedde nti ffenna tuli banjawulo naye ku lw'obulungi bwa Mukama waffe Katonda bw'atyo bwe yateesa. Nga bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri kisa. Katonda yakusaasira busaasizi. Temuli maanyi gwe yadde akatini yadde okulowoozako. Ng'ekisa kya Mukama ng'okusaasira kwe bwe kuli. Oluganda obitegeera bye twogerako. Oluusi ebirabo bituviiramu enkayana, okuyomba, gundi takoze kino, gundi takoze kino, gundi takoze kino, gundi takoze kino. Weesuneko gwakikoze. Weebaze Katonda olw'okuwa ekirabo ekyo. Tekikwetaagisa na kunyiiga. Weebaze Katonda nti weebale kunsobozesa n'enkola kino. Weebale okumpa ekirabo ekyo. Gw'atakiwadde leka kumutunuulira bubi. Tweyongereyo mu maaso. Nga ekisa kye twaweebwa bwe kiri, oba obunnabbi tubuulirenga mu kigera ky'okukkiriza kwaffe. Oba bunnabbi ekyo Mukama yakimuwa, ekyo naffe tukiraba ne mu mbeera eza bulijjo. Katonda yawa kanjogere na kino ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church. Katonda yagiwa ekirabo eky'okutaputa Bayibuli. Mukama waffe yeebazibwe olw'okutuwa ekirabo ekyo. Mukama waffe yeebazibwe olw'okutuwa ekinyusa ekyo. Obunnabbi bwonna bwe bujja ng'ensi ebuuza bino biri bitya
ng'ekyokuddamu tukirina. Mukama waffe yeebazibwe n'atuwa ekirabo ekyo mu kigera kye. Oba kuweereza tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe. Owooluganda totunuulira mulala. Nyiikiranga gwe Ssekindoomu kubanga ekirabo ekyo Katonda kikuwadde. Nyiikiranga. Oba kuweereza kola ki? Nyiikira. Mukama waffe ekyo kyakwagaza. Asaasirenga n'essanyu. Okwagala kubeerenga kwa mazima. Mukyawenga obubi, mwekattenga n'obulungi. Nyongeddeko n'olw'omwenda. Katonda waffe nsaba atuwa omukisa. Nsaba atuwa okwetunuulira. Ekisinga byonna, ekisooka mu byonna, twebaze Katonda kubanga wakwagala, kubanga wakisa. Ate Katonda waffe yatukolera ddala mu ngeri gye yayagalira ddala. N'alyoka tutonda nga tuli banjawulo. N'atuwa ebirabo olw'omulimu gwe. Kale buli muntu kkiriza nti olina ekirabo. Owooluganda olina ekirabo. Mukama alina ekirabo kye yakuwa. Tewali n'omuntu n'omu Katonda gw'ataawa. Nyiikiranga mu kukozesa ekirabo Katonda kyakuwadde. Kikozese olw'omulimu gwe. Katonda akusuubira okuba nti ekirabo ekyo ogenda kikozesa. Ate bw'okikozesanga teweesukkulumyanga. Totunuuliranga banno abatakirina n'obalengeza. Katonda alina ensonga lwaki gwe ekyo yakikuwa. Totunuuliranga bantu abalala abatafaanana nga gwe n'olowooza nti oli wa kitalo. Ate naawe teweekuumiranga wansi olw'okuba olinayo ekirabo ky'olaba omulala ky'alina. Ekyo ky'olina Mukama kye yakuwa kyakusuubiramu. Kozesa ekirabo Katonda kye yakuwa. Oluganda olina ekirabo. Mukama tumwebaza kubanga yateekateeka bulungi. N'atuwa ebirabo. Naye ayagala nga tukozesa ebirabo ebyo nga tusimba mu kisinde kye, nga tutambulanga bw'ayagala, nga tukola ebyo byatusuubiramu kubanga byonna yabituwa olw'okutuukiriza omulimu gwe. Nsaba Mukama akwongera amaanyi. Nsaba Mukama ampe amaanyi. Nsaba Mukama ayongere okutuwa okuzuukusibwa tukozese ebirabo byaffe tuleme okubituulira. Talanta ze yatuwa tuleme okuzituulira wabula tuzikozesenga olw'okutwala omulimu gwe mu maaso. Owooluganda togwa mu maanyi. Ekyo Katonda kye yakuwa kyayagala okozese. Ate leero sisimukanga ogamba nti yes nkizudde nina ekirabo. Yogera ne Katonda wo ayongere okukwebikkulira. Mu kirabo ekyo kyennyini kye yakuwa mwogenda okutambuliza omulimu gwe. Era ogenda kugukolera ddala. Ne Mukama mu kigera nga mwakuwadde ng'omwoyo gwakuwadde. Katonda yatuwa omwoyo omutukuvu olw'okutuyigirizanga. Tetwalekebwa nga bamulekwa. Omwoyo oyo nsaba ayongere okutuyigiriza ensonga eyo. Eyongere okunnyikala mu mitima gyaffe. Tusobole okutegeerera ddala. Tusanyukenga olw'ebirabo Katonda bye yatuwa era tubikozese bituviremu omugaso. Kale katwewombeeke olw'okusaba. Omutukuvu Katonda ayinza byonna. Weebale nnyo olw'okwagala okutakoowa. Weebale olw'okutwagala. Weebale ffe tuli bitonde byo watukola nga bwe wasiima. Laba n'otuwa ebirabo. Laba n'otuwa okukwasaganya nga buli muntu yeetaaga munne. Buli muntu n'omuwa omugaso. Mu mubiri gwa Kristo nga tuli omuntu omu, buli muntu n'omuwa abeereko ekyenjawulo kyakola kyagatta ku munne. Taata tweyanzizza tukusaba otuyambe ebirabo bye watuwa tubikozese. Yongera okubeera munafu. Tusaasire bwe tubadde tetukola bulungi. Otuyambe nno okutandika n'olwaleero tukozese ebirabo ebyo mu bulungi mu kwagala. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye bulijjo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.